obukadi buyitawo ne buyitawo. What is that? Tulina tutuse kwekyo. Tulina tutuse. Sawa yonna tujja batubanjulira ensonga ezo. Lili omukazi mujeewo. Ebyo muri mukola mwagala kulaba bintu gabyawukana kati kyokwawukana kino generally nze tukiteeka eri Mukama nti kisa kya Mukama okubanga tetwawukana because okwawukana tukulabe ne mboluganda tebawukanye so tuli ba blood brothers kulaba ne tukyali ffenna tetuyinza kugamba mbu kyekigatta so tukimanyi bulungi ekisija kikugamba mu details naye mu bitonotono byendowooza ng'oggyeko Katonda okuba nti ffe yatukuumye nga tukyali wamu ndowooza tulinamu n'ebintu ebifaanagana bingi. There is a way we love to respect each other. Ate nga kiri real siwa Bobby Dash kitiibwa just kabampane wabula mmwe ekitiibwa kwa Bobby Dash because yekikula kyange ate akigwana. So the same story then mulimu n'okuba nti tulina betuyigiddeko tuli mu industry baddemu abantu ab'enjawulo abaawukanye ate ne tuyigira mu byawukanyiza ne tulaba n'ekivudde mu kwawukana kwabwe. So tetulina nnyo bintu byetwaka ku exploring nga tumaze okwawukana because ababikoze tubikoze ki tubirabye n'ebiringa ebyo si birungi kwawukana. Abantu basinga abawagizi baffe ffe tebatwagala nga sekinoomu kati bwe twawukana tugenda tandika tuba disappointed. Rush, can you lose Julio or Bobby because of a woman or money? No, I can't lose because can steal that money. We can steal that money. Netwekulaakulanya tusobola zibako wetuzijja netukakkana netusooka netukwatagana netukola ebintu ebiddako. Baba mukazi tuteesa. Baba mukazi muteesa. Tuteesa ntugamba owaaye kiri kitya gwasigalayo gwavaayo ng'ogamba munnaye kyano kiraba naye akiraba kansigaleyo ng'ogamba munnaye akkiriza mu bulungi kubanga of course era ngerawo kimanyi nti era lwaki babafaananya nnyo omugenzi actually Empire nga bwe yali those that duo Ready and Weasel kubanga tuli group and mostly you tuli group ate kirala kino kyogera buli lunaku ffe twali inspired strictly by Ready and Weasel ndoza singa tebayimba nga group singa naffe tetuliiwo so ebintu bingi nnyo ebisobola okufaanaganamu nebireetera abantu tufaanaganya toni yange simanyi ati kwayo simanyi bwe bagikyusa. I think I was like this. I just banditira okwezuula Mosaic yanditira okwezuula ngeja inspiring and now nimbanga mufaananamu katono yawo. After losing radio there was a demand in audience nga bagala wegatte ku Weasel. Wabiraba? Yes, but nali mbiraba ninzi nga nseka buseseera because it can't be like that. It can't be like that. Singa bwe kyali singa tuna Michael Jackson abalala bati radio is radio and there will never be another radio here. So I'm Mr. Lee and I'm here to stand for my legacy as well. Kitegeera kati kizibu nnyo olowooza ebyo kyeki kyobuuzizza lwaki mukyali wamu osanga ekyate kyandinditidde oba okungatta n'omuntu omulala nga tikiri in that same spirit and you end up nga someone yara ku inspiring. What are we missing in the industry? We miss him so much because there's nobody literally radio. We miss radio because it's not in the industry. Ebirala ebiriwo ebyaliwo ne kati bikyaliwo. We miss that particular person who ayitakola ki. What should we expect Bobby Rush? What should we expect 10 years celebrating 10 years nga tumaliriza? 10 years first of all kansoke mbategeeze nti 9th May tugenda kwera wano ku Africana tugenda kukola ebintu bingi ebintu bibadde byemutasuubira because twetegese tumaze okuva twakola concert yaffe now we were making 3 years nga tetuyimba tetukola concert so meaning enyimba zonna zibadde tetuyimbangako mu myaka 3 gyonna tugenda yimba okuva gye twatandikira mpaka olunaku olwaleero tetuwabula bino bye twogera tubitegeeza nti tugenda yimba okuva ku A we mwamanyira mpaka ku Z. Julio omusajja lwaki tempressurizing Diana n'amutwala kuba obukadi buyitawo ne buyitawo. What is that? Tulina tutuuse kwekyo tulina tutuuse sawa yonna tujja batubanjulira ensonga ezo. Lili omukazi mujeewo ebyo muri mukola mwagala kulaba bintu gabyawukana kati abantu mbaleke ebintu mbireke ebyo bennakyo bebanga byebyo mujja mubiraba. Are you in love not in love? Nze ndi musajja atali mukwano waliwo musajja nganze emyaka gye ndiko obaka kibo wa Diana mulamusiza okomyawo mulamusiza katono nnyo mwongerereko Diana tukulamusiza
oli wakabi nnyo webale tubeereramu naffe webale tubeereramu naffe kubeereramu. Thank you so much. Ne bakyala baffe bagenda kujja kukola olunaku. Of course tukuze. Ekibuuzo ky'abakyala kibuuzo kirungi nnyo. So ku lunaku webali just badde bewaze kamera naye tukusaba kwa bangi. Ennaku z'omwezi nga mwenda katubanjule. Demand y'abantu katubanjule abantu bategere nti ate naffe omusayi gukola ki gutambulira ddala. Mr. Lee, njagala nkuzeeyo ko eri nga mutandika jane yammwe. I know what it means okuzimba empire ne mukonquering until today. Who brought the idea okubeera abasatu? Kubeera abasatu kati twesanga mu situation nga first time okumeetinga abana bakulu twesanga mazina twali ba dancer nali dancer mu group emu nabo nga balina dancing group gye bakoleramu. That's way back in primary actually. Naye bwe twasinkanira mu dance group eyo twajoininga twali mu primary then twajoininga secondary mufenna bantudde mabega senior wandi mabega nyina wentudde jide reporting late bwe yajja bwe tunati mu class first year soko olaba ye first yank kwa gwezego yali amanyi before coming to school before that secondary yajja straight na lentudde na atula mu kifecho so ne twakwatagana nnyo olwa amazina gali twali nyombi amazina kuyimba otwatuka ku ssomero ate mu time emu ne already and reason bakola ki ne bajja abakuba biki sitandikola ebintu ndoza nga bikyuse tusobola naffe twatandika kibuilding na tukyale so twakwataganya as alas senior 2 I think tutandika bitus ala ekintu kyokwawukana kino generally nze tukiteeka eri mukama nti kisa kya mukama okubanga tetwawukana because okwawukana tukulabe ne mboluganda tebawukanya so tuli ba blood brothers olaba ne tukyali ffenna tetuyinza kugamba mbu kyekigatta so tukimanyi bulungi ekizija kikugamba mu details naye mu bitonotono byendowooza ng'oggyeko katonda okuba nti ffe yatukuume nga tukyali wamu ndowooza tulinamu n'ebintu ebifaanagana bingi there is a way we love to respect each other ate nga kiri real si wa Bobby Dash kitiibwa just kabampane wabula mmwe ekitiibwa kwa Bobby Dash because yekikula kyange ate akigwana so on the same story then mulimu n'okuba nti tulina be tuyigiddeko tuli mu industry baddemu abantu ab'enjawulo abaawukanye ate ne tuyigira mu byawukanyiza ne tulaba n'ekivudde mu kwawukana kwabwe so tetulina nnyo bintu byetwaka ku exploringa tumaze okwawukana because ababikoze tubikoze ki tubirabye n'ebiringa ebyo si birungi kwawukana abantu basinga abawagizi baffe ffe tebatwagala nga sekinoomu kati bwe twawukana tugenda tandika tuba disappointed.